Oyo omukazi gw'olaba mu kavidiyo ako waggulu ngenda kabateerako kaba ataakingirako ku endo owulirize biki byayogera. Eyo recorded phone call eyali wakati we ne ambassador wa America eyali mu ggwanga erya Ukraine nga ka recordingibwa mu 2013. Oyo omukyala oba oyo omukazi omutemu bamuyita Victoria Nuland. Bano olutalo oluli wakati w'eggwanga lya Russia ne Ukraine, oyo omukazi ye Kalufumba nga naye essaawa zino byali abalidde America oba bye yabalira ne CIA nti bye binaava mu lutalo byagaana, kati baamusindiikiriza ssaawa zino ne bamugoba mu gavumenti. Okitegeera yali akolera US State Department mu ggwanga erya Ukraine. US State Department kiba kimanyi US State Department mubeeramu, you can be anything. Oyinza obeera wa CIA, oyinza okubeera Mbega, oyinza obeera ki, kasasiro yenna atambulira mu kigambo ekyo kye bayita US State Department. Era omuntu wajja n'akugamba nti ali wa US State Department abataye tiye identifyinze wa watuufu waagwa ye kyaba ategeeza nti ye akolera gavumenti ya America. Era bonna abakola emirimu emikyafu mu mawanga amalala beeyita abakozi ba US State Department. So ono omukyala byali akola mu ggwanga lya Ukraine. Eyo audio yali wakati we wa Jeffrey Payet, ambassador w'eggwanga lya America mu Ukraine. Naye wonaawuliriza kano aka audio bulungi ojja kuwulira ng'agamba fuck the EU, ng'agamba nti baakozesa ne United Nations nebanga ebayamba. Kino kikulaga ki? Nti bino ebibiina bye nzize mbagamba nti bano abazungu baabitondawo kubanga bibakolera emirimu gyabwe waabwe bagyagala kituufu. N'ekirala agamba nti bo baaliwo kufumba lutalo luno kubanga bakikakasa nti lubeerako. Kati basuula y'omu kubaakola enteekateeka ezajjawo oba ezasuula gavumenti ya Ukraine eyaliwo nga Zelensky tannajja, eya president gwe baali bayita Yanukovych. Kati we baagisuula ne bateekako papeti waabwe ono Zelensky, awo ne bafumba olutalo. Kati zonna mu 2022 zino zi agreement ze baali bakoze ne gavumenti eyaliko erye ya Yanukovych nga Ukraine terina kugenda mu NATO, simanya biki ezo zonna ne bazimusazisizaamu ne bazisazaamu. America ne Bungereza ne bakwata papeti waabwe ono gwe baali bataddeko n'asazaamu ezo gundi ezo zi agreement ze baali bakoze ne government eri eyaliko gye baasuula eyali tekulagana nabo. Kwe kutandika luno olutalo ne balukola. Kati ono omukyalo ojja kuwulira mu ka audio ko nga ekyali kimugambisa nti fuck the EU yali baali bakimanyi mu kufumba luno olutalo nti zino ensi za EU tezigenda kukkiriza kubanga bakola ki, kubanga zeegatta mu lutalo luno, kubanga zikumamu oba zikkiriza luno olutalo okubeerawo wakati waabwe n'eggwanga erya Russia. Era kyova olaba nti baali balina okubanga bakuba bomu obanga batuliseyo pipeline, the Nord Stream pipeline etwala gaasi mu Europe, okubanga zino ensi bazijjako eyo enkwaso Russia ze yaginako kubanga baziyingiza mu lutalo kwagala na butayagala. Weewulirize ka audio ako weejajingire olabe nti zino ensi buli kyenkugamba nti zino ensi zibeerawo ku ntalo. Awatali ntalo tewali kye bayina, tewali kye tebasobola na kulya mmere, tebasobola na kubeezaawo bantu baabwe, ikonomi zaabwe. Bino bye nkugamba. Glue this thing and have the UN help glue it and, the EU. But that is exactly what reportedly happened between US Assistant Secretary of State Victoria Nuland and US Ambassador to Ukraine Jeffrey Payet. The exchange has since surfaced online, including the crude swipe at the European Union. The audio clip of a woman and man, said to be Nuland and Payet, hears them discussing strategies to work with the three main opposition figures.
I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tonybook and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience.